Waliwo akatambi akatambula ennyo ku mikutu emigatta bantu giyite social media. Kalaga omusajja goalkeeper bwe baali basamba omupiira ne batuuka mu biseera by'okkuba penalty. Goalkeeper ono yali asembyeyo nga yalina okkuba penalty enywa ttiimu ye esobole okuwangula. N'agenda ne yeetekeka bulungi n'akuba omupiira ne gugenda ne gukuba ku goolo ne gutumbiira mu bbanga. Eyali mu goolo eyali akwata yatandikirawo okujaganya n'amanya nti bano bavuddeko ttiimu yange ewangudde. Ono eyakuba n'aggwamu amaanyi n'afukamira ne wansi. Ekyewuunyisa omupiira bwe gwakuba ku Paul ne gugenda mu bbanga bwe gwakomawo okugwa ku ttaka ate gwatandika okubuukabuuka nga gudda mu ggoolo ne gunywa. Mu bulamu bw'ensi eno abantu bangi bajaganya ng'obudde tebunnaba kutuuka nga balowooza nti batuuse. Osanga omuntu olufunye ku ssente n'agula emmotoka ey'ebbeeyi naye nga bambi yandibadde tannaba kutuuka. Okugula emmotoka si kibi naye gy'oguze yeeyo gye esaanidde ebiseera by'olimu. Okuzimba ennyumba ey'ebbeeyi si kibi, kirungi nnyo naye enju gy'ozimbye yeeyo mu biseera by'otuuseemu lwaki ojaganya nga tonnaba kutuuka. Abamu babayita ku mikolo. Musajja wattu yakatandika okukola afunyeyo obusente ne yeetema ssente na buli muntu ne yeewuunya era bambi n'azikwata n'aziwaayo. Naye ebbanga ligenda okuyitawo nga bambi eby'essente yajaganya tannaba kutuuka. Eyazimba enju ey'ebbeeyi nga yagitunda olw'amabanja agaali gamusukkiridde mu bulago. Eyagula emmotoka ey'ebbeeyi omusanga atambuza bigere kubanga yajaganya nga tannaba kutuuka. Tojaganyanga nga tonnaba kutuuka. Sooka okwate omupiira ogwo ogunyweze mu ngalo olyoke ojaganye. Sooka okwate ekinyonyi ekyo ky'okubye okinyweze mu ngalo olyoke ojaganye. Bw'okola ssente sooka okakase nti olina ssente ddala ezikumala nga zino z'ogenda okugulamu emmotoka bwe butono ennyo obusammambiro obusigadde. Enju gizimbe ne tozimba eneekumalako ssente kubanga bw'onoojaganya nga tonnaba kutuuka ssente zijja kudduka ate n'ebizibu bijja kwesomba. Kirowoozeeko. Nze Bampalazaabwe Ssemakula, tusisinkane omulundi ogujja.